Okuva essuula eya 20. Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti, nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga ekifaananyi ekyole newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo, so tobiweerezanga. Kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya, abiwalana ku baana ebibi bya bajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okubanakasatwe ne kubanakana, egy'abantu abankyawa, era addiramu abantu nga 10,000 abanjagala, abakwata amateeka gange. Tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga mu maaso ga Mukama omusango guli musinga omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyonna gyonna, so naawe wekka newankubadde omwana wo omulenzi newankubadde muwala wo newankubadde omuddu wo newankubadde omuzaana wo newankubadde ebisolo byo newankubadde munnaggwanga ali omumwo. Kubanga mu nnaku 6 Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa Ssabbiiti n'alutukuza. Kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa, ennaku zo zibe nnyingi ku nsi gy'akuwadde Mukama Katonda wo. Tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga muntu munno, teweegombanga ennyumba ya muntu munno, teweegombanga mukazi wa muntu munno, newankubadde omuddu we, newankubadde omuzaana we, newankubadde ente ye, newankubadde endogoyi ye, newankubadde buli kintu ekya muntu munno. Abantu bonna ne balaba okubwatuka, n'enjota, n'eddoboozi ly'eŋŋombe, n'olusozi nga lunyooka omukka. Abantu bwe baalaba ne bakankana, ne bayimirira wala. Ne bagamba Musa nti, "Gwe yogera naffe, tunaawulira. Naye Katonda aleme okwogera naffe, tuleme okufa." Musa n'agamba abantu nti, "Temutya, kubanga Katonda azze okubakema." Abantu ne bayimirira wala. Musa n'asembeera ekizikiza ekikutte Katonda gy'ali. Mukama n'agamba Musa nti, "Bw'otyo bw'ogamba abaana ba Isirayiri nti mmwe mulabye nga nnyimye mu ggulu okwogera nammwe. Temukolanga bakatonda balala wendi, bakatonda b'effeeza newankubadde bakatonda b'ezaabu. Temubeekoleranga. Ekyoto eky'ettaka onkolere, osseeko ebyo by'owaayo ebyokebwa n'ebyo by'owaayo olw'emirembe, endiga zo n'ente zo. Buli wantu we njijuukirizanga erinnya lyange ndijja gy'oli, nange ndikuwa omukisa. Era bw'olinkolera ekyoto eky'amayinja, tokizimbyanga mayinja agatemebwa. Kubanga bw'olikiyimusaako ekyuma kyo ng'okireeteredde obugwagwa, so tolinnyanga ku kyoto kyange ku madaala oleme okunkunamirako. Okuva essuula eya 21. Egyo gy'emisango gy'oyiteeka mu maaso gaabwe. Bw'ogulanga omuddu Omwebbulaniya aweererezenga emyaka 6, awo ogw'omusanvu aligenda n'eddembe bwereere.
obanga yajja omu agendanga omu, obanga alina omukazi, mukazi we agendanga naye. Mukama we bw'amuwanga omukazi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi oba abaana ab'obuwala, omukazi n'abaana be balibeera ba mukama we, naye agendanga omu. Naye omuddu bw'ayogereranga ddala nti, njagala mukama wange, mukazi wange n'abaana bange, saagala kugenda n'eddembe, awo mukama we amuleetanga eri Katonda, amuleetanga ku luggi oba ku mufuubeeto, ne mukama we amuwumulanga okutu n'olukato, anaamuweererezanga ennaku zonna. Omuntu bw'atundanga muwala we okubeera omuzaana, tagendanga ng'abaddu bwe bagenda. Obanga tasanyusa mukama we eyamuwasa, amulekanga okununulibwa. Okumuguza bannaggwanga taliragirwa, kubanga amulimbye. Obanga amugabira omwana we, amukolanga ng'abawala. Obanga awasa omulala, emmere ye n'engoye ze n'ebigambo bye eby'obugole talikendeezangako. Era bw'atamukoleranga ebyo byonsatole, aligenda bwereere awatali bintu. Akubanga omuntu okumutta talemanga kuttibwa. Era omuntu bw'atateeganga naye Katonda n'amuteeka mu mukono gwe, oyo ndikulagirira ekifo ky'aliddukiramu. Omuntu bw'ajjanga ng'agira ekyejo ku munne, okumutta n'olukwe omuggyanga ku kyoto kyange afe. Akubanga kitaawe oba nnyina talemanga kuttibwa. Abbanga omuntu n'amutunda, oba bw'alabikanga mu mukono gwe talemanga kuttibwa. Akolimiranga kitaawe oba nnyina talemanga kuttibwa. Era abantu bwe balwananga, omuntu omu n'akuba munne ejjinja oba ekikonde n'atafa, naye n'amala agalamizibwa ku kitanda, bw'agolokokanga n'avaayo n'asenvulira ku muggo, eyamukuba nga tazizza musango, naye amugattanga olw'ebiseera bye bye yamwonoonera, era alimuwonyeza ddala. Era omuntu bw'akubanga omuddu we oba omuzaana we n'omuggo, bw'afanga ng'akyali wansi w'omukono gwe, talemanga kubonerezebwa. Naye bw'alwangawo ng'ennaku 2, tabonerezebwanga, kubanga oli by'ebintu bye. Era abantu bwe balwanalwananga ne bakola obubi omukazi alina olubuto, olubuto ne luvaamu, naye akabi konna ne katabaawo, talemanga kuliwa. Nga bba w'omukazi bw'alimusalira, aliriwa ng'abalamuzi bwe balagiranga. Naye akabi bwe kabangawo, owangayo obulamu olw'obulamu, eriiso olw'eriiso, erinnyo olw'erinnyo, omukono olw'omukono, ekigere olw'ekigere, okwokebwa olw'okwokebwa, ekiwundu olw'ekiwundu, okukubibwa olw'okukubibwa. Era omuntu bw'akubanga eriiso ly'omuddu we oba eriiso ly'omuzaana we n'aliziba, amuwanga eddembe olw'eriiso lye. Omuntu bw'akubanga erinnyo ly'omuddu we oba erinnyo ly'omuzaana we, amuwanga eddembe olw'erinnyo lye. Era ente bw'etomeranga omusajja oba omukazi okubatta, ente teremanga kukubibwa mayinja, so n'ennyama yaayo teriibwanga. Naye nannyini nte nga taliiko musango. Naye ente nga yamanyiira okutomeza amayembe edda, nannyini yo n'abuulirwa so natagisiba, naye bw'ettanga omusajja oba omukazi, ente ekubibwanga amayinja, era ne nannyini yo attibwanga. Bwe bamusaliranga olufuubanja, awangayo ebintu bye bamusalidde byonna okununula obulamu bwe,
bw'etomeranga omwana ow'obulenzi oba omwana ow'obuwala, nnyini yo ateekebwangako omusango gwe gumu. Ente bw'etomeranga omuddu oba muzaana, awangayo eri mukama waabwe ebitundu ebya ffeeza 30. Era omuntu bw'abikkulanga obunnya oba omuntu bw'asimanga obunnya n'atabubikkako, ente oba endogoyi n'egwamu, nannyini bunnya amuliyiriranga omuwendo gw'ente, awangayo effeeza eri nannyinizo, n'ekisolo ekifudde kibeeranga kikye. Era ente y'omuntu bw'etomeranga ente y'omulala n'emala egitta, batundanga ente ekyali ennamu ne bagabana omuwendo gwayo. Era n'efudde bagigabananga. Oba bwe kimanyibwanga nti ente yamanyiira okutomeza amayembe edda, nannyini yo n'atagisiba, talemanga kuliwa ente olw'ente, n'ekisolo ekifudde kibeeranga kikye. Okuva essuula eya 22. Omuntu bw'abbanga ente oba endiga n'amala agitta oba kugitunda, azzangawo ente 5 olw'ente n'endiga 4 olw'endiga. Omubbi bw'alabibwanga ng'asima n'akubibwa n'amala afa, tewabanga musango gwa musaayi ku lulwe. Oba enjuba bw'ebanga evuddeyo ku ye, wabanga omusango ogw'omusaayi ku lulwe. Kimugwanidde okuliwa. Obanga talina kintu, atundibwanga olw'okubba kwe. Kye yabba bwe kirabikanga mu mukono gwe nga kikyali kiramu, oba nte, oba ndogoyi, oba ndiga, azangawo 2. Omuntu bw'aliisanga olusuku oba nnimiro y'emizabbibu, bw'agirekanga ensolo ye n'erya ku lusuku olw'omuntu omulala, aliwanga ku by'olusuku lwe ebisinga, ne ku by'ennimiro ye ey'emizabbibu ebisinga. Omuliro bwe gwakanga ne gulinnya ku maggwa, emitwalo gy'eŋŋaano oba ŋŋaano ng'ekyamera, oba nnimiro ne bimala bisiriira, akumanga omuliro talemanga kuliwa. Omuntu bw'ateresanga munne effeeza oba bintu, ne bamala babibbira mu nnyumba ye, omubbi bw'anaalabikanga aliwanga emirundi 2. Omubbi bw'atalabikanga, nannyini nnyumba asemberanga Katonda okulaba obanga teyateeka mukono gwe ku bintu bya munne. Kubanga buli kigambo eky'okwonoona, oba olw'ente, oba olw'endogoyi, oba olw'endiga, oba olw'engoye, oba olwa buli kibuze, omuntu ky'ayogerako nti kye kino. Ensonga y'abo bombi ereetwanga eri Katonda. Oli Katonda gw'asaliranga omusango aliwanga emirundi 2. Omuntu bw'ateresanga munne endogoyi oba ente, ndiga, oba nsolo yonna, nayo n'emala efa, oba kufaafaagana, oba kugobebwa nga tewali muntu alaba, ekirayiro kya Mukama kibeeranga wakati waabwe bombi, obanga teyateeka mukono gwe ku bintu bya munne. Nannyini yo akikkirizanga, so taliwanga. Naye bwe bibanga ku ye, amuliyiriranga nannyini yo. Bw'etaagulwataagulwanga, agireetanga eba omujulirwa, tamuliyiriranga olwetaaguddwa. Era omuntu bw'asabanga ekintu eri munne, ne kyonooneka oba ne kifa, nga taliiwo nannyini kyo, talemanga kumuliyirira. Nannyini kyo bw'abangawo, tamuliyiriranga. Bwe kibanga eky'empeera, nga kyajja lwa mpeera yaakyo olw'okupangisa. Era omuntu bw'asendasendanga omuwala omuto atanayogerezebwa, n'amala amwonoona, talemanga kuliwa bintu eby'obuko ku lulwe alyoke abeere mukazi we. Kitaawe bw'agaaniranga ddala okumumuwa, aliwanga ku muwendo ogw'okwogereza abawala abato. Omukazi omulogo tomulekanga mulamu. Buli asulanga n'ensolo talemanga kuttibwa. Awangayo saddaaka eri Katonda yenna
wabula eri Mukama yekka azikirizibwanga ddala. Era munnaggwanga tomuwonoonanga, so tomukolanga bubi, kubanga mwali bannaggwanga mu nsi ey'e Misiri. Buli nnamwandu ne mulekwa temubabonyaabonyanga. Bw'onoobabonyaabonyanga n'akatono, bwe banankaabiranga nze, siiremenga kuwulira kukaaba kwabwe. Era obusungu bwange bulyaka nnyo, nange n'abattanga n'ekitala, ne bakazi bammwe baliba bannamwandu, n'abaana bammwe baamulekwa. Bw'owolanga buli omu mu bantu bange ali naawe effeeza nga mwavu, tomubeereranga ng'omubanzi, so tomusayiranga magoba. Bw'osingirwanga ekyambalo kya munno, omuddizangayo enjuba nga tennaggwa, kubanga ekyo kye kimubikka kyokka, kye kyambalo kye eky'omubiri gwe. Aneebikka ki? Awo bw'anankaabiranga naawuliranga, kubanga nnina ekisa. Tovumanga Katonda, so tokolimiranga omukulu w'abantu bo. Tolwanga kuwaayo ku bungi ow'ebibala byo n'envinnyo yo. Omubereberye mu baana bo omumpanga. Bw'otyo bw'onookolanga ogimpanga nze. Era munaabanga abantu abatukuvu gye ndi. Kye munaavanga mulemu okulya ku nnyama ensolo gye zisse mu nsiko, mugisuuliranga embwa. Okuva essuula eya 23. Tokkirizanga kigambo kya bulimba. Toterekanga mukono gwo awamu n'abatali batuukirivu okubeera omujulirwa ow'obulimba. Togobereranga bangi okukola obubi, so toyogeranga mu nsonga ekyamye eri abangu okukyusa omusango, so tomusalirizanga omwavu mu nsonga ye. Bw'osanganga ente ey'omulabe wo oba ndogoyi ye ng'ekyama, tolemanga kugimuleetera nate. Bw'olabanga endogoyi yo yakukyaye ng'egalamizibbwa wansi w'omugugu gwayo, bw'oyagalanga obutamuyamba tolemanga kumuyamba. Tokyusanga musango gwa mwavu wo mu nsonga ye. Weebalamanga mu kigambo eky'obulimba, so tomuttanga talina kabi n'omutuukirivu, kubanga sirifuula omubi okubeera omutuukirivu. Era toweebwanga kirabo, kubanga ekirabo kibaziba amaaso abatunula, kikyusa ebigambo by'abatuukirivu. Tokolanga bubi munnaggwanga, kubanga mmwe mumanyi omutima gw'omunnaggwanga, kubanga mwali bannaggwanga mu nsi ey'e Misiri. Era emyaka 6 osiganga ensi yo n'okuŋŋaanyanga ebibala byayo, naye omwaka ogw'omusanvu ogiwummuzanga ereme okubeera n'emirimu. Abaavu ab'omu bantu bo balyoke balye, gye balekangawo ensolo y'omu nsiko egiryanga. Bw'otyo bw'onookolanga olusuku lwo olw'emizabbibu n'olw'emizeeyituuni. Ennaku 6 kolanga emirimu gyo, ne ku lunaku olw'omusanvu wummulanga. Ente yo n'endogoyi yo ziryoke ziwummule, n'omwana w'omuzaana wo ne munnaggwanga bafune amaanyi. Era mu bigambo byonna bye nabagamba mwekuumanga, so toyogeranga n'akatono erinnya ly'abakatonda abalala newankubadde okuwulikika mu kamwako. Buli mwaka emirundi 3 oneekuumiranga embaga. Embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa ogyekuumanga. Ennaku 7 olyanga egitazimbulukuswa nga bwe nakulagira mu biro ebyateekebwawo mu mwezi gwa Abibu, kubanga mu ogwo mwe mwaviira mu Misiri. So temulabikanga bussa mu maaso gange n'omu. Era embaga ey'okunoga ebibala ebiberyeberye eby'emirimu gyo bye wasiga mu nnimiro. Era embaga ey'okukungula ku nkomerero y'omwaka bw'okungulanga emirimu gyo mu nnimiro. Buli mwaka emirundi 3 abasajja bo bonna
kyetwalikanga mu maaso ga Mukama Katonda. Towangayo musaayi gwa ssaddaaka yange wamu n'emigaati egizimbulukuswa. So n'amasavu ag'embaga yange tegasigalangawo ekiro kyonna okutuuka enkya. Ebibereberye eby'ebisooka okubala eby'ensi yo obireetanga mu nnyumba ya Mukama Katonda wo. Tofumbiranga omwana gw'embuzi mu mata ga nnyina gwayo. Laba, ntuma malayika mu maaso go, akukuume mu kkubo, akuleete mu kifo kinateekateeka. Mumutunuulire, mumuwulire eddoboozi lye. Temumusunguwaza, kubanga talibasonyiwa okwonoona kwammwe. Kubanga erinnya lyange liri mu nda ye. Naye bw'onoowuliriranga ddala eddoboozi lye, n'okolanga byonna bye njogera, bwe kityo ndibaziyiza abakuziyiza. Kubanga malayika wange alikukulembera mu maaso go, alikuyingiza eri Omwamoli, n'eri Omukiiti, n'eri Omuperizi, n'eri Omukanani, n'eri Omukiivi, n'eri Omuyebuusi. Nange ndibazikiriza. Tovuunamiranga bakatonda baabwe, so tobaweerezanga, so tokolanga ng'ebikolwa byabwe. Naye olibasuulira ddala era olimenyaamenya empagi zaabwe. Era munaaweerezanga Mukama Katonda wammwe, naye aligiwa omukisa emmere yo n'amazzi go. Nange ndiggyawo endwadde wakati wammwe. Tewaliba kirivaamu olubuto, newankubadde ekigumba mu nsi yo. Omuwendo gw'ennaku zo ndigutuukiriza. Ndisindika entiisa yange mu maaso go. Ndibateganya abantu bonna b'olituukako. Ndikukyusiza amabega gaabwe abalabe bo bonna. Era ndisindika ennumba mu maaso go eribagoba, Omukiivi n'Omukanani, n'Omukiiti mu maaso go. Siribagoba mu maaso go mu mwaka ogumu, ensi ereme okuzika, so n'ensolo ey'omu nsiko ereme okweyongerako ggwe. Katono katono ndibagoba mu maaso go, okutuusa lw'olyeyongera n'osikira ensi. Era ndissaawo ensalo yo okuva ku nnyanja emyufu okutuuka ku nnyanja ey'Abafirisuuti, n'okuva mu ddungu okutuuka ku mugga. Kubanga ndiwaayo mu mukono gwammwe abatudde mu nsi, naawe olibagoba mu maaso go. Tolagaananga ndagaano nabo, so ne bakatonda baabwe. Tebatuulanga mu nsi yo, baleme okukwononya ku nze, kubanga bw'oliweereza bakatonda baabwe, tekirirema kukubeerera kyambika. Okuva essuula 24. N'agamba Musa nti linnya eri Mukama, gwe ne Alooni, Nadabu, ne Abiku, n'ensanvu ey'abakadde ba Isirayiri, era munsinzize wala. Musa yekka asemberere Mukama, naye bo baleme okusembera, so abantu baleme okulinnya awamu naye. Musa n'ajja n'agamba abantu ebigambo byonna ebya Mukama n'emisango gyonna. Abantu bonna ne baddamu n'eddoboozi limu ne boogera nti, ebigambo byonna Mukama by'ayogedde tulibikola. Musa n'awandiika ebigambo byonna ebya Mukama, n'agolokoka enkya mu makya, n'azimba ekyoto wansi w'olusozi n'empagi 12 ng'ebika 12 ebya Isirayiri. N'atuma abavubuka b'abaana ba Isirayiri ne bookya ebyokwokya, ne bawaayo ebiweebwayo olw'emirembe eby'ente eri Mukama. Musa n'atwala ekitundu ky'omusaayi n'akifuka mu bibya, n'ekitundu ky'omusaayi n'akimansira ku kyoto. N'atoola ekitabo eky'endagaano n'asoma mu matu g'abantu. Ne boogera nti byonna Mukama by'ayogedde tulibikola era tuliwulira. Musa n'atoola omusaayi n'agumansira ku bantu, n'ayogera nti, laba,
omusaayi gw'endagaano Mukama gy'alagaanye nammwe mu bigambo bino byonna. Musa n'alyoka alinnya ne Alooni, Nadabu ne Abiku n'ensanvu ey'abakadde ba Isirayiri. Ne balaba Katonda wa Isirayiri, ne wansi w'ebigere bye ne wabanga omulimu ogw'amayinja amaaliire aga safiro agafaanana ng'eggulu lyennyini okutangaala. So ku bakungu b'abaana ba Isirayiri n'atateekako mukono gwe. Ne bamulaba Katonda, ne balya ne banywa. Mukama n'agamba Musa nti, linnya gye ndi ku lusozi, obeere eyo nange ndikuwa ebipande by'amayinja, n'amateeka n'ekiragiro bye mpandiise obiyigirize. Musa n'agolokoka ne Yoswa omuweereza we. Musa n'alinnya ku lusozi lwa Katonda. N'agamba abakadde nti mutulindirire wano okutuusa lwe tulibajjira nate. Ne Alooni ne Kuuli, laba, bali wamu nammwe. Buli alina ensonga asemberere bo. Musa n'alinnya ku lusozi, ekire ne kibikka olusozi. Ekitiibwa kya Mukama ne kibeera ku lusozi Sinaayi. Ekire ne kirubikkira ennaku 6. Ku lunaku olw'omusanvu n'ayita Musa ng'ayima wakati w'ekire. Ekifaananyi ky'ekitiibwa kya Mukama ne kiba ng'omuliro ogwaka ku ntikko y'olusozi mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Musa n'ayingira wakati mu kire n'alinnya ku lusozi. Musa n'amala ku lusozi ennaku 40 emisana n'ekiro. Okuva essuula eya 25. Mukama n'agamba Musa nti, babuulire abaana ba Isirayiri bantwalire ekiweebwayo. Eri buli muntu omutima gwe ogwagaza, mulitwala ekiweebwayo kyange. Kino kye kiweebwayo kye mulibatwalako: zaabu ne ffeeza, n'ekikomo, n'olugoye lwa kaniki, n'olw'effulungu, n'olumyufu, ne bafuta, n'ebyoya by'embuzi, n'amaliba g'endiga amannyike amamyufu, n'amaliba g'eŋŋonge, n'omuti gwa sita, amafuta g'ettabaaza n'ebyakaloosa eby'okunyookeza, amayinja aga onuku n'amayinja ag'okutona, okubeera ku kkanzu ne ku kyomukifuba. Era bankolera watukuvu, ndyoke ntuule wakati waabwe. Nga byonna bye nkulaga, engeri ey'eweema n'engeri ey'ebintu byayo byonna, bwe mutyo bwe mulikola. Era balikola essanduuku ey'omuti ogwa sita, emikono 2 n'ekitundu obuwanvu bwayo, era omukono n'ekitundu obugulumivu bwayo. Era oligibikkako zaabu ennungi, munda ne kungulu oligibikkako. Era olikola ku yo engule eya zaabu okwetooloola. Era oligifumbira empeta 4 eza zaabu, n'oteeka mu magulu gaayo 4, n'empeta 2 ziriba ku lubiriizi lumu, n'empeta 2 ziriba ku lubiriizi olwokubiri. Era olikola emisituliro egy'omuti gwa sita, oligibikkako zaabu. Era oligiyingiza emisituliro mu mpeta ku mbiriizi ez'essanduuko, essulibwenga n'egyo. Emisituliro giribeera mu mpeta ez'essanduuko, tegiggyibwangamu. Era oliteeka mu ssanduuko obujulirwa bwe ndikuwa. Era olikola entebe ey'okusaasira ne zaabu ennungi, emikono 2 n'ekitundu obuwanvu bwayo, era omukono n'ekitundu obugazi bwayo. Era olikola bakerubi 2 aba zaabu. Mu zaabu empeese mw'olibakola, mu nsonda 2 ez'entebe ey'okusaasira. Era kola kerubi omu ku nsonda eyo, ne kerubi owokubiri ku nsonda eyo. Bazaabu emu n'entebe ey'okusaasira bwe mulikola bakerubi 2 ku nsonda zaayo 2. Era bakerubi baligolola ebiwawaatiro byabwe waggulu
nga bayanjaza ku ntebe y'okusaasira ebiwawaatiro byabwe nga balabagana amaaso gaabwe. Amaaso g'abakerubi galitunuulira entebe y'okusaasira. Era oliteeka entebe y'okusaasira waggulu ku ssanduuku. Era mu ssanduuku mw'oliteeka obujulirwa bwe ndikuwa. Era okwo kwe naalabaganiranga naawe. Nange naanyumyanga naawe okuyima waggulu ku ntebe ey'okusaasira wakati w'abakerubi ababiri abali ku ssanduuku ey'obujulirwa. Ku byonna bye naakulagiranga eri abaana ba Isirayiri. Era olikola emmeeza ey'omuti gwa sita, emikono ebiri obuwanvu bwayo, n'omukono obugazi bwayo, n'omukono n'ekitundu obugulumivu bwayo. Era oligibikkako zaabu ennungi. Era oligikolera engule eya zaabu okwetooloola. Era oligikolerako olukugiro olw'oluta okwetooloola. Era olirukolako olukugiro lwayo engule eya zaabu okwetooloola. Era oligikolera empeta 4 eza zaabu. N'oziteeka empeta ku nsonda 4 eziri ku magulu gaayo 4. Kumpi n'olukugiro we ziriba empeta. Zibeere ebifo by'emisituliro egy'okusitula emmeeza. Era olikola emisituliro n'omuti gwa siita. Era oligibikkako zaabu, emmeeza esitulibwenga n'egyo. Era olikola essowaani zaayo, n'ebijiiko byayo, n'ensuwa zaayo, n'ebibya byayo okufuka. Ne zaabu ennungi olibikola. Era oliwaayo ku mmeeza emigaati egy'okulaga mu maaso gange bulijjo. Era olikola ekikondo ne zaabu ennungi. Ekikondo kiriweesebwa. Entobo yaakyo n'omukonda gwakyo, ebikompe byakyo, n'emitwe gyakyo, n'ebimuli byakyo biribeera bya zaabu emu nakyo. N'amatabi 6 galiva mu mbiriizi zaakyo. Amatabi 3 ag'ekikondo mu lubiriizi lwakyo lumu. N'amatabi 3 ag'ekikondo mu lubiriizi lwakyo olwokubiri. Ebikompe 3 ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa mu ttabi limu. Omutwe n'ekimuli, n'ekikompe, n'ebikompe 3 ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa mu ttabi eryokubiri. Omutwe n'ekimuli bwe kityo mu matabi 6 agava ku kikondo. Ne mu kikondo ebikompe 4 ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa. Emitwe gyakyo n'ebimuli byakyo, n'omutwe wansi w'amatabi 2 aga zaabu emu nagwo. Mu matabi 6 agava ku kikondo. Emitwe gyago n'amatabi gaago biribeera bya zaabu emu nago. Kyonna kiribeera ekiweesebwa ekya zaabu ennungi ekimu. Era olikola ebyettabaaza byakyo 7. Era banaakoleezanga ebyettabaaza byakyo okwakira mu maaso gaakyo, ne makaasi waakyo, n'essowaani zaakyo ez'ebisiriiza. Biribeera bya zaabu ennungi. N'ettalanta eya zaabu ennungi bwe kirikolebwa. N'ebintu ebyo byonna. Era weekuuma obikole mu ngeri yaabyo gye walagibwa ku lusozi. Okuva essuula eya 26. Era olikola eweema n'emitanda 10, n'ebbafuta erangiddwa, ne kaniki n'olugoye olw'effulungo, n'olumyufu, ne bakerubi omulimu gw'omukozi ow'amagezi oligikola. Obuwanvu bwa buli mutanda bulibeera emikono 28, n'obugazi bwa buli mutanda emikono 4. Emitanda gyonna giribeera gya kigero kimu. Emitanda 5 girigattibwa gyokka na gyokka, n'emitanda 5 girigattibwa gyokka na gyokka. Era olikola eŋŋango eza kaniki ku lukugiro lw'omutanda ogumu okuva mu nsonda ey'emigatte. Era bw'otyo bw'olikola ku lukugiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte egy'okubiri. Olikola eŋŋango 50 ku mutanda gumu. Era olikola eŋŋango 50 ku lukugiro lw'omutanda ogw'omu migatte egy'okubiri.
Engango zirirabagana zokka na zokka. Era olikola ebikwaso 50 ebya zaabu. Ogatte emitanda gyokka na gyokka n'ebikwaso. Eweema eribeeremu. Era olikola emitanda egy'ebyoya by'embuzi okubeera eweema ku weema. Oligikola emitanda 11. Obuwanvu bwa buli mutanda bulibeera emikono 30. N'obugazi bwa buli mutanda emikono 4. Emitanda 11 giribeera gya kigero kimu. Era oligatta emitanda 5 gyokka n'emitanda 6 gyokka. Era olifunyamu mu mutanda ogw'omukaaga mu maaso g'eweema. Era olikola eŋŋanga 50 ku lukigiro lw'omutanda gumu olw'oku mabbali g'emigatte, n'eŋŋanga 50 ku lukigiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte egy'okubiri. Era olikola ebikwaso 50 eby'ebikomo. Oliteekamu ebikwaso mu ŋŋango, oligatta eweema ebeeremu. N'ekitundu eky'emitanda gy'eweema ekifikkawo ekireebeeta, ekitundu kimu eky'omutanda ekifikkawo kirireebeeta ku mabega g'eweema. N'omukono ogw'oku luuyi luno n'omukono ogw'oku luuyi luli ogufikkawo mu buwanvu bw'emitanda gy'eweema gulireebeeta ku mbirizi z'eweema eruuyi n'eruuyi okugibikka. Era olikola ku weema n'amaliba g'endiga eza sseddume amannyike amamyufu ne kungulu eky'okugibikkako eky'amaliba g'eŋŋonge. Era olikola embaawo ez'eweema ez'omuti gwa sita ziyimirire. Emikono 10 bwe bulibeera obuwanvu bw'olubaawo, n'omukono n'ekitundu bwe bulibeera obugazi bwa buli lubaawo. Mu buli lubaawo mulibeera ennimi 2 ezigattiddwa zokka na zokka. Bw'otyo bw'olikola ku mbaawo zonna eza weema. Era olikola embaawo eza weema, embaawo 20 ez'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo mu bukiika obwa ddyo. Era olikola ebinnya ebya ffeeza 40 wansi w'embaawo 20. Ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu eby'ennimi zaalwo 2, n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala eby'ennimi zaalwo 2. Era ez'oluuyi olw'okubiri olwa weema ku luuyi olw'obukiika obwa kkono embaawo 20, n'ebinnya byazo ebya ffeeza 40. Ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala. N'ez'oluuyi lw'eweema olw'emabega mu bugwanjuba olikola embaawo 6. Era olikola embaawo 2 ez'ensonda ez'eweema ku luuyi olw'emabega. Ziriba 2 wansi, bwe zityo bwe ziriba ennamba waggulu waazo okutuuka empeteemu. Bwe zityo bwe ziriba zombi, ziribeera ez'ensonda 2. Era waliba embaawo 8 n'ebinnya byazo ebya ffeeza, ebinnya 16. Ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala. Era olikola emiti egy'omuti gwa sita, 5 egy'embaawo ez'oluuyi olumu olwa weema, n'emiti 5 egy'embaawo ez'oluuyi olw'okubiri olwa weema, n'emiti 5 egy'embaawo ez'oluuyi olwa weema ku luuyi olw'emabega olw'ebugwanjuba. N'omuti ogwa wakati w'embaawo guyitemu eruuyi n'eruuyi, n'embaawo olizibikkako zaabu. Era olikola empeta zaazo za zaabu omw'okuteekera emiti, n'emiti oligibikkako zaabu. Era olizimba eweema mu ngeri yaayo gye walagibwa ku lusozi. Era olikola ejjigi erya kaniki n'ery'olugoye olw'effulungu n'ery'olumyufu n'erya bafuta ennungi erangiddwa. Ne bakerubi omulimu gw'abakozi ab'amagezi bwe lirikolebwa. Era oliriwanika ku mpagi 4 ez'omuti gwa sita ezibikkiddwako zaabu. Ebikwaso byazo biribeera bya zaabu ku binnya 4 ebya ffeeza. Era oliwanika ejjigi wansi w'ebikwaso. N'essanduuko y'obujulirwa oligiyingiza eri munda w'ejjigi. N'ejjigi liryawulamu eri mmwe awatukuvu n'awasinga obutukuvu.
Era oliteeka entebe ey'okusaasira ku ssanduuko ey'obujulirwa mu wasinga obutukuvu, n'ekikondo mu maaso ga mmeeza ku luuyi olwa weema olw'obukiika obwa ddyo, n'emmeeza oligiteeka ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Era olikola oluggi olw'omulyango gw'eweema olwa kaniki n'olwa ffulungo n'olumyufu n'ebbafuta erangiddwa omulimu ogw'omudaliza. Era olikola empagi 5 ez'omuti gwa sita ez'oluggi. Olizibikkako zaabu, ebikwaso byazo biribeera bya zaabu. Era olizifumbira ebinnya 5 eby'ekikomo. Okuva essuula eya 27. Era olikola ekyoto n'omuti gwa sita, emikono 5 obuwanvu n'emikono 5 obugazi. Ekyoto kiri enkanankana, n'obugulumivu bulibeera emikono 3. Era olikola amayembe gaakyo ku nsonda zaakyo 4. Amayembe gaakyo galibeera ga muti gumu nakyo. Era olibikkako ekikomo. Era olikola entamu zaakyo ez'okutwaliramu evvu lyakyo, n'ebijiiko byakyo, n'ebibya byakyo, n'ebyokukwasa ennyama byakyo. Era olikola entamu zaakyo ez'okutwaliramu evvu lyakyo, n'ebijiiko byakyo, n'ebibya byakyo, n'ebyokukwasa ennyama byakyo, n'emmumbiro zaakyo, ebintu byakyo byonna olibikola bya bikomo. Era olikikolera ekitindiro ky'ekikomo ekirukibwa, n'ekirukiddwa olikikolako empeta 4 ez'ebikomo ku nsonda zaakyo 4. Era olikiteeka wansi w'omuziziko ogwetooloola ekyoto wansi. Ekirukiddwa kituuke wakati mu bugulumivu bw'ekyoto. Era olikola emisituliro egy'ekyoto, emisituliro gy'omuti gwa sita. Oligibikkako ebikomo. N'emisituliro gyakyo giriyingizibwa mu mpeta. Olikikola n'embaawo nga kirina ebbanga munda, nga bwe walagirirwa ku lusozi, bwe batyo bwe balikikola. Era olikola oluggya olw'eweema. Era olikola oluggya lw'eweema eby'oluuyi lw'obukiika obwa ddyo. Mu bukiika obwa ddyo walibeera ebitimbibwa eby'oluggya ebyabafuta erangiddwa emikono 10 obuwanvu oluuyi lumu, n'empagi zaalwo ziribeera 20, n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo, ebikwaso by'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza. Era bwe bityo eby'oluuyi olw'obukiika obwa kkono walibeera ebitimbibwa emikono 10 obuwanvu, n'empagi zaalwo 20, n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo. Ebikwaso by'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza. Era eby'obugazi bw'oluggya ku luuyi olw'ebugwanjuba walibeera ebitimbibwa eby'ebikomo 50, empagi zaabyo 10, n'ebinnya byazo 10, n'obugazi bw'oluggya ku luuyi olw'obuvanjuba mu buvanjuba bulibeera emikono 50. Ebitimbibwa eby'oluuyi olumu olw'omulyango biribeera emikono 15. Empagi zaabyo 3 n'ebinnya byazo 3. Era eby'oluuyi olw'okubiri walibeera ebitimbibwa eby'emikono 15. Empagi zaabyo 3 n'ebinnya byazo 3. Era olw'omulyango ogw'oluggya walibeera oluggi olw'emikono 20 olwa kaniki, n'olugoye olw'effulungo n'olumyufu, n'ebbafuta erangiddwa omulimu gw'omudaliza. Empagi zaazo 4 n'ebinnya byazo 4. Empagi zonna ez'oluggya ezeetoolodde ziribeerako emiziziko egya ffeeza. Ebikwaso byazo bya ffeeza, n'ebinnya byazo bya bikomo. Obuwanvu bw'oluggya bulibeera emikono 10, n'obugazi 50 wonna wonna, n'obugulumivu emikono 5 obwa bafuta ennungi erangiddwa, n'ebinnya byazo bya bikomo.
ebintu byonna eby'omu weema mu mulimu gwayo gwonna n'enninga zaayo zonna n'enninga zonna ez'oluggya biribeera bya bikomo. Era oliragira abaana ba Isirayiri bakuleetere amafuta amalungi ag'omuzeyituuni agakubibwa ag'ettabaaza okwasa ettabaaza bulijjo. Mu weema ey'okusisinkaniramu ebweru w'eggigi eriri mu maaso g'obujulirwa, Alooni n'abaana be banaagirongoosanga okuva olw'eggulo okutuusa enkya mu maaso ga Mukama. Linaabanga tteeka ennaku zonna mu mirembe gyabwe gyonna ku lw'abaana ba Isirayiri. Okuva essuula eya 28. Era weesembereze gy'oli Alooni muganda wo n'abaana be wamu naye. Mu baana ba Isirayiri ampeereze mu bwakabona Alooni, Nadabu ne Abiku, Eriyazaali ne Isamaali abaana ba Alooni. Era olimukolera Alooni muganda wo ebyambalo ebitukuvu olw'ekitiibwa n'olw'obulungi. Era olibagamba bonna abalina omutima ogw'amagezi benajjuza omwoyo ogw'amagezi bakole ebyambalo bya Alooni okumutukuza ampeereze mu bwakabona. Bino bye byambalo bye balikola: eky'omukifuba n'ekkanzu n'omunagiro n'ekizibaawo ekyakatimba, ekiremba n'olukoba. Era bali bakolera ebyambalo ebitukuvu. Alooni muganda wo n'abaana be ampeereze mu bwakabona. Era balitwala ezzaabu eyo ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta. Era balikola ekkanzu ne zaabu ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta erangiddwa omulimu gw'omukozi ow'amagezi. Eribeerako eby'okubibegabega 2 ebigattiddwa ku nkomerero zaayo 2, egattibwe wamu, n'olukoba olulangiddwa n'amagezi oluli ku yo okugisiba luli enkanankana n'omulimu gwayo, lwa lugoye lumu, olwa zaabu, olwa kaniki, n'olugoye olw'effulungo, n'olumyufu ne bafuta erangiddwa. Era olitwala amayinja 2 aga onuku n'oyolako amannya g'abaana ba Isirayiri, amannya gaabwe 6 ku jjinja erimu, n'amannya gaabwe 6 abasigaddeyo ku jjinja eryokubiri nga bwe baazaalibwa. Mu mulimu gw'omusazi w'amayinja ng'okuyoola okw'okkabonero, bw'olyola amayinja 2 ng'amannya g'abaana ba Isirayiri, oligeetoolooza amapeesa aga zaabu. Era oliteeka amayinja 2 ku by'okubibegabega by'ekkanzu okuba amayinja ag'okujjukiza eri abaana ba Isirayiri. Era Alooni alisitula amannya gaabwe mu maaso ga Mukama ku bibegabega bye 2 ng'ekijjukizo. Era olikola amapeesa aga zaabu n'emikuufu 2 egya zaabu ennungi ng'emiguwa bw'oligikola mu mulimu ogulangibbwa. Era olisiba emikuufu egirangiddwa mapeesa. Era olikola eky'omukifuba eky'omusango, omulimu ogw'omukozi ow'amagezi ng'omulimu ogw'ekkanzu bw'olikikola, ekya zaabu, ekya kaniki, n'olugoye lw'effulungu, n'olumyufu, ne bafuta erangiddwa bw'olikikola. Kiri enkanankana enjuyi zonna. Ekifunyemu kiribeera luta obuwanvu bwakyo, n'oluta obugazi bwakyo. Era olikitonamu amayinja ag'okutona ennyiriri 4 ez'amayinja: olunyiriri lwa sadiyo, topaazi ne kabunkolo, lwe lulibeera olunyiriri olw'oluberyeberye, n'olunyiriri olwokubiri lya nawandagala, safiro ne alimaasi, n'olunyiriri olwokusatu yakinso ne sebu ne amesusito, n'olunyiriri olwokuna berulo ne onuku ne yaspero. Galyetooloozebwa zaabu we gaatoonebwa. N'amayinja galibeeranga amannya ag'abaana ba Isirayiri 12 ng'amannya gaabwe, ng'okuyola okw'okkabonero buli muntu ng'erinnya lye.
galibeerera ebika 12 era olikola ku kyomukifuba emikuufu ng'emigwa egy'omulimu ogulangibwa ogwa zaabu ennungi era olikola ku kyomukifuba empeta 2 eza zaabu n'oziteeka empeta 2 ku nsonda 2 ez'omukifuba era oliteeka emikuufu 2 egirangibwa egya zaabu ku mpeta 2 ku nsonda ez'ekyomukifuba n'enkomerero 2 endala ez'emikuufu egirangibwa 2 oliziteeka ku mapeesa 2 n'ogateeka ku by'okubibegabega by'ekkanzu ku luuyi lwayo olw'omu maaso era olikola empeta 2 eza zaabu n'oziteeka ku nsonda zombi ez'ekyomukifuba ku mabbali gaakyo agali ku luuyi olw'ekkanzu munda era olikola empeta 2 eza zaabu n'oziteeka ku by'okubibegabega 2 eby'ekkanzu wansinsi ku luuyi lwayo olw'omu maaso kumpi n'olukindo lwayo waggulu w'olukoba olw'ekkanzu olulangibwa n'amagezi era balisiba ekyomukifuba n'empeta zaakyo n'empeta eza kkanzu n'akagoye akakkaniki kibeere ku lukoba olw'ekkanzu olulangibwa n'amagezi era ekyomukifuba kireme okusumululwanga ku kkanzu era Alooni anaasituliranga amannya g'abaana ba Isirayiri mu kyomukifuba ekyomusango ku mutima gwe era Alooni anaasituliranga amannya g'abaana ba Isirayiri mu kyomukifuba ekyomusango ku mutima gwe bw'anaayingiranga mu watukuvu olw'okujjukiza mu maaso ga Mukama ennaku zonna era oliteeka mu kyomukifuba ekyomusango Ulimu ne Suminu era binaabanga ku mutima gwa Alooni bw'anaayingiranga mu maaso ga Mukama ne Alooni anaasituliranga omusango gw'abaana ba Isirayiri ku mutima gwe mu maaso ga Mukama ennaku zonna era olikola omunagiro ogw'omu kkanzu gwonna gwa kaniki era gulibeera n'ekituli wakati waagwo eky'omutwe gulibeera n'olukugiro olw'omulimu ogulangibwa okwetooloola ekituli kyagwo ng'ekituli eky'ekizibaawo eky'ekyuma guleme okuyuzibwa era ku birenge byagwo olikolako amakomamawanga aga kaniki n'ag'effulungo n'ag'olumyufu okwetooloola ebirenge byagwo n'endege eza zaabu wakati waagwo okwetooloola endege eya zaabu n'ekomamawanga ku birenge eby'omunagiro okwetooloola era gunaabanga ku Alooni okuweererezangamu n'eddoboozi lyagwo linaawulirwanga bw'anaayingiranga mu watukuvu mu maaso ga Mukama era bw'anaafulumanga aleme okufa era gunaabanga ku Alooni okuweererezaamu n'eddoboozi lyagwo linaawulirwanga bw'anaayingiranga mu watukuvu mu maaso ga Mukama era bw'anaafulumanga aleme okufa era alikola akapande aka zaabu ennungi n'oyoolako ng'enjola ez'akabonero nti omutukuvu eri Mukama n'okateeka ku kagoye akakkaniki kanaabanga ku kiremba ku luuyi olw'omu maaso olw'ekiremba kwe kanaabeeranga era kanaabeeranga ku kyenyi kya Alooni ne Alooni anaasitulanga obubi bw'ebitukuvu abaana ba Isirayiri bye banaatukozanga mu birabo byabwe byonna ebitukuvu era kanaabeeranga ku kyenyi kye ennaku zonna balyoke bakkirizibwe mu maaso ga Mukama era oliruka ekizibaawo ekyakatimba ekya bafuta ennungi era olikola ekiremba ekya bafuta ennungi era olikola olukoba omulimu ogw'omudaliza era abaana ba Alooni olibabeerera ekizibaawo era olibakolera enkoba n'obakolera n'enkoofiira olw'ekitiibwa n'olw'obulungi n'obiteeka ku Alooni muganda wo ne ku baana be awamu naye n'ojjuza emikono gyabwe n'obatukuza balyoke bampeerezenga mu bwakabona era olibakolera seruwale za lugoye okubikka ku mubiri ogw'obwereere bwabwe ziriva mu kiwato okukoma ku bisambi era zinaabeeranga ku Alooni ne ku baana be bwe banaayingiranga mu weema ey'okusisinkaniramu oba bwe banaasemberanga ekyoto
okuweerereza mu watukuvu baleme okusitula obubi n'okufwa. Kinaabeeranga kiragiro emirembe gyonna eri ye n'eri ezzadde lye eririmuddirira. Okuva essuula eya 29. Era bw'olibakola bw'otyo okubatukuza, bampeereze mu bwakabona. Otwale ente ennume ento n'endiga ennume 2 ezitaliiko bulema, n'emigaati ekitazimbulukuswa, n'obugaati obutazimbulukuswa obutabuddwamu amafuta, n'emigaati egy'empewere egitazimbulukuswa egisiigiddwako amafuta. Oligikola n'obutto obulungi obw'eŋŋaano, era oligiteeka mu kabbo kamu. Oligireetera mu kabbo awamu n'ente n'endiga 2. Ne Alooni n'abaana be olibaleeta ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanyirangamu. Olibanaaza n'amazzi. Era oliddira ebyambalo n'oyambaza Alooni ekizibaawo n'omunagiro ogw'ekkanzu n'ekkanzu n'eby'omu kifuba, n'omusiba olukoba olw'ekkanzu olulukibwa n'amagezi. Era olissa ekiremba ku mutwe gwe, n'oteeka engule entukuvu ku kiremba, n'olyoka otwala amafuta ag'okufukibwako n'ogafuka ku mutwe gwe, n'omufukira amafuta. Era olireeta abaana be n'obambaza ebizibaawo. Era olibasiba enkoba, Alooni n'abaana be, n'obassaako enkoofiira. Era banaabeeranga n'obwakabona mu kiragiro ekitaliggwaawo. Era olijjusa emikono gya Alooni n'abaana be. Era olireeta ente mu maaso g'eweema ey'okusisinkanyirangamu, ne Alooni n'abaana be ne bassa engalo zaabwe ku mutwe gw'ente. Era olisala ente mu maaso ga Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanyirangamu, n'otwala ku musaayi gw'ente n'oguteeka ku mayembe g'ekyoto n'olunwe lwo, n'oyuwa omusaayi gwonna mu ntobo y'ekyoto. Era olitwala amasavu gonna agabikka ebyenda, n'ekisenge ekiri ku kibumba, n'ensigo zombi n'amasavu agaziriko, n'obyokera ku kyoto. Naye ennyama y'ente n'eddiba lyayo n'obusa bwayo n'obyokera n'omuliro ebweru w'olusiisira, kye kiweebwayo olw'ebibi. Era olitwala endiga emu, ne Alooni n'abaana be ne bassa engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga. Era olisala endiga n'otwala omusaayi gwayo n'ogumansira ku kyoto okukyetooloola. Era olitemaatema endiga mu bitundu byayo, n'onaaza ebyenda byayo n'amagulu gaayo, n'obiteeka wamu n'ebitundu byayo n'omutwe gwayo. Era olyokera ku kyoto endiga ennamba, kye kiweebwayo ekyokebwa eri Mukama, ly'evvumbe eddungi, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Era olitwala endiga ey'okubiri, ne Alooni n'abaana be ne bassa engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga. N'olyoka osala endiga n'otwala ku musaayi gwayo n'oguteeka ku nsonda y'okutu okwa ddyo okwa Alooni, ne ku nsonda z'amatu aga ddyo ag'abaana be, ne ku binkumu eby'oku mikono gyabwe egya ddyo, ne ku bisajja eby'oku bigere byabwe ebya ddyo, n'omansira omusaayi ku kyoto okukyetooloola. Era olitwala ku musaayi oguli ku kyoto ne ku mafuta g'okufukibwako n'obimansira ku Alooni ne ku byambalo bye, ne ku baana be, ne ku byambalo by'abaana be wamu naye. Naye alitukuzibwa n'ebyambalo bye, n'abaana be byambalo by'abaana be wamu naye. Era olitwala ku ndiga amasavu, n'omukira ogw'amasavu, n'amasavu agabika ku byenda, n'ekisenge eky'oku kibumba, n'ensigo zombi, n'amasavu agaziriko, n'ekisambi ekya ddyo, kubanga y'endiga ey'okutukuza. N'omugaati gumu, n'akagaati akasiigibwako amafuta kamu, n'omugaati ogw'oluwewere gumu, ng'ojja mu kabbo ak'emigaati ekitazimbulukuswa akali mu maaso ga Mukama. Era olibissa byonna mu ngalo za Alooni, ne mu ngalo z'abaana be,
n'obiwuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Era olibijja mu ngalo zaabwe n'obyokera ku kyoto ku kiweebwayo ekyokebwa, okuba evvumbe eddungi mu maaso ga Mukama, kye kiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Era olitwala ekifuba ky'endiga ya Alooni ey'okutukuza, n'okiwuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Era ekyo kinaabanga mugabo gwo. Era olitukuza ekifuba ky'ekiweebwayo ekiwuubibwa n'ekisambi ky'ekiweebwayo ekisitulibwa, ekiwuubibwa era ekisitulibwa eky'endiga ey'okutukuza ye eyo eya Alooni, n'eyo ey'abaana be. Era eneebeeranga ya Alooni n'abaana be ng'ekinaagwaniranga abaana ba Isirayiri emirembe gyonna, kubanga kye kiweebwayo ekisitulibwa. Era eneebeeranga ekiweebwayo ekisitulibwa abaana ba Isirayiri gye bawa mu ssaddaaka zaabwe ez'ebiweebwayo olw'emirembe. Kye kiweebwayo kyabwe ekisitulibwa eri Mukama. N'ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni binaabeeranga by'abaana be abalimuddirira, okubifukirwangamu amafuta n'okubitukulizibwangamu. Omwana alimuddirira okuba kabona anaabyambaliranga ennaku 7 bw'anaayingiranga mu weema ey'okusisinkaniramu okuweereza mu kifo ekitukuvu. Era olitwala endiga y'okutukuza n'ofumbira ennyama yaayo mu kifo ekitukuvu. Ne Alooni n'abaana be balirya ennyama y'endiga n'emigaati egiri mu kabbo mu mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu. Era balirya ebiweereddwayo olw'okutangirira okubatukuza n'okubalongoosa. Naye munnaggwanga tabiryangako kubanga bitukuvu. Era bwe walisigalawo ku nnyama ey'okutukuza oba ku migaati okutuusa enkya, n'obyokya ebirisigalawo n'omuliro. Tebiririibwa kubanga bitukuvu. Bw'olikola bw'otyo, Alooni n'abaana be nga byonna bye nkulagidde olibatukuliza ennaku 7. Era onoowangayo buli lunaku ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi olw'okutangirira. Era onoolongoosanga ekyoto bw'onookikoleranga eky'okutangirira. Era onookifukangako amafuta okukitukuza. Onookikoleranga ekyoto eky'okutangirira ennaku 7 n'okitukuzanga. Era ekyoto kiribeera kitukuvu nnyo. Buli kinaakomanga ku kyoto kinaabanga kitukuvu. Kale, by'onoowangayo ku kyoto bye bino: abaana b'endiga 2 abaakamala omwaka ogumu buli lunaku obutayosa. Enkya onoowangayo omwana gw'endiga ogumu. N'akawungeezi onoowangayo omwana gw'endiga ogwokubiri. Era awamu n'omwana gw'endiga omulala onoowangayo ekitundu ky'ekkumi ekya efa eky'obutto obulungi obutabuddwamu ekitundu ekyokuna ekya yini eky'amafuta amakobe, n'ekitundu ekyokuna ekya yini eky'envinnyo okuba ekiweebwayo ekyokunywa. N'omwana gw'endiga omulala onoomuwangayo akawungeezi. Era onoogukolanga nga bwe wakola ekiweebwayo eky'obutta eky'enkya n'ekiweebwayo ekyokunywa eky'enkya, okuba evvumbe eddungi, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Kinaabeeranga ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna mu mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniranga mu maaso ga Mukama. Awo we naasisinkaniranga nammwe okwogerera awo naawe. Era awo we naasisinkaniranga n'abaana ba Isirayiri n'eweema eritukuzibwa n'ekitiibwa kyange. Era nditukuza eweema ey'okusisinkaniramu n'ekyoto. Ne Alooni n'abaana be ndibatukuza okumpeerezanga mu bwakabona. Era naatuulanga mu baana ba Isirayiri, era naabeeranga Katonda waabwe. Nabo banaategeeranga nga nze Mukama Katonda waabwe eyabaggya mu nsi ey'e Misiri, ndyoke ntuule mu bo. Nze Mukama Katonda waabwe. Okuva essuula ya 30. Era olikola ekyoto eky'okwoterezangako obubaani. Olikikola n'omuti ogwa sita. Obuwanvu bwakyo mukono, n'obugazi bwakyo mukono.
kiri enkanankana enjuyi zonna, n'obugulumivu bwakyo mikono ebiri, amayembe gaakyo galiba ga muti gumu nakyo. Era olikibikkako zaabu ennungi, waggulu waakyo n'enjuyi zaakyo okwetooloola, n'amayembe gaakyo era olikikolako engule eya zaabu okwetooloola, era olikikolako empeta bbiri eza zaabu wansi w'engule yaakyo, mu mbiriizi zaakyo zombi, ku njuyi zaakyo zombi kw'olizikolera, era ziribeera bifo bya misituliro okukisitulirangako. Era olikola emisituliro n'omuti ogwa sita, n'ogibikkako zaabu, era olikiteeka mu maaso g'eggigi eriri okumpi n'essanduuku ey'obujulirwa, mu maaso g'entebe ey'okusaasira eri ku bujulirwa, kwenaasisinkaniranga naawe. Ne Alooni anaayoterezanga ku obubaani obw'ebibunya akaloosa, buli nkya bw'anaazirongoosanga ettabaaza anaabwotezanga. Era Alooni bw'anaakoleezanga ettabaaza akawungeezi anaabwotezanga okuba obubaani obutaliggwaawo mu maaso ga Mukama mu mirembe gyammwe gyonna. Temukyoterezangako obubaani obulala, newankubadde ekiweebwayo eky'okwokya, newankubadde ekiweebwayo eky'obutta, so temukifukangako ekiweebwayo ekyokunywa. Era Alooni anaakolanga eky'okutangirira ku mayembe gaakyo omulundi gumu buli mwaka. N'omusaayi gw'ekiweebwayo olw'ebibi eky'okutangirira bw'anaakikoleranga eky'okutangirira omulundi gumu buli mwaka mu mirembe gyammwe gyonna, kye kitukuvu ennyo eri Mukama. Mukama n'agamba Musa nti, bw'onoobalanga omuwendo gw'abaana ba Isirayiri ababalibwa mu bo bwe benkana, ne balyoka bawanga buli muntu ekyokununula emmeeme ye eri Mukama. Bw'onoobabalanga kawumpuli aleme okubakwata bw'onoobabalanga. Kino kye banaawanga. Buli anaayitanga mu abo ababaliddwa anaawanga ekitundu kya sekeri nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri. Sekeri y'emu yenkana ne gera 20. Ekitundu kya sekeri okuba ekiweebwayo eri Mukama. Buli anaayitanga mu abo ababaliddwa bonna abaakamala emyaka 20 oba okusingawo anaawanga ekiweebwayo ekya Mukama. Abagagga tebasukkirizangawo, newankubadde abaavu tebakendezebanga ku kitundu kya sekeri bwe banaawanga ekiweebwayo ekya Mukama olw'okutangirira emmeeme zaabwe. Era onootwalanga ffeeza ey'okutangirira ku baana ba Isirayiri n'ogikoza emirimu egy'omu weema ey'okusisinkanirangamo, ebeere ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri mu maaso ga Mukama okutangirira emmeeme zaabwe. Mukama n'agamba Musa nti, era olikola ekinaabirwamu kya kikomo, n'entobo yaakyo ya kikomo okunaabirangamu, n'okiteeka wakati w'eweema ey'okusisinkanirangamo n'ekyoto, n'okufukangamu amazzi. Ne Alooni n'abaana be banaanaabirangamu engalo zaabwe n'ebigere byabwe bwe banaayingiranga mu weema ey'okusisinkanirangamo. Banaanaabanga n'amazzi baleme okufa, newankubadde bwe banaasembereranga ekyoto okuweereza, okwokya ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Banaanaabanga bwe batyo engalo zaabwe n'ebigere byabwe baleme okufa, era kinaabeeranga kiragiro ennaku zonna eri bo, eri ye, n'eri ezzadde lye mu mirembe gyabwe gyonna. Nate Mukama n'agamba Musa nti, era weetwalire ku byakaloosa ebimanyibwa, muulu ekulukuta sekeri 5 ne kinamomo sekeri 2.5, kye kitundu ky'omuwendo gwa muulu, ne kalamo empoomerevu sekeri 2.5, ne kasiya sekeri 5 nga sekeri ey'omu watukuvu bw'eri, n'amafuta ag'omuzayituuni emu. Era olibikoza amafuta amatukuvu ag'okufukibwangako, omugavu ogutabuddwa n'amagezi ag'omukozi w'omugavu galiba amafuta amatukuvu ag'okufukibwangako. Era oligafuka ku weema ey'okusisinkanirangamo, ne ku ssanduuko ey'obujulirwa, ne ku mmeeza, ne ku bintu byayo byonna, n'ekikondo ne ku bintu byakyo,
ne ku kyoto eky'okwoterezangako, ne ku kyoto eky'okwokerangako, ne ku bintu byakyo byonna, ne ku binaabirwamu ne ku ntobo yaakyo, era oli bitukuza okubeera ebitukuvu nnyo. Buli ekinaabikomangako kiriba kitukuvu, era Alooni n'abaana be oli bafukako amafuta, n'obatukuza okumpeereza mu bwakabona. Era oligamba abaana ba Isirayiri nti gano ganaabeeranga mafuta matukuvu ag'okufukibwangako eri nze mu mirembe gyammwe gyonna. Tegafukibwanga ku mubiri gwa muntu, so temukolanga gafaanana nago nga bwe gatabulwa. Ge matukuvu galibeera matukuvu gye muli. Buli alitabula agafaanana naago na buli aligafukako ku munnaggwanga alizikirizibwa okuva mu bantu be. Mukama n'agamba Musa nti, weetwalire ebyakawoowo ebiwoomerevu, sitakite ne onuka ne galabano, ebyakaloosa ebiwoomerevu n'omuggavu omulongoofu, byonna byenkana obuzito. Era olibikoza ekyokwoteza, akaloosa akakolebwa n'amagezi ag'omukozi w'akaloosa, akatabuddwamu omunnyo, akalongoofu, akatukuvu. Era olikatwalako n'okasekulasekula nnyo, n'okateeka mu maaso g'obujulirwa mu weema ey'okusisinkanirangamu. We naasisinkaniranga naawe, kanaabeeranga katukuvu nnyo gye muli. N'ekyokwoteza ky'olikola temukyekoleranga mmwe mwekka nga bwe kitabulwa. Kinaabeeranga kitukuvu gy'oli eri Mukama. Buli anaakolanga gafaanana nago okuwunyako alizikirizibwa okuva mu bantu be. Okuva essuula 31. Mukama n'agamba Musa nti, laba, mpise erinnya Bezaleeri omwana wa Uli, omwana wa Kuuli, ow'omu kika kya Yuda. Era amujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi, ne mu kutegeera, ne mu kumanya, ne mu buli ngeri ya kukola, okulowooza emirimu egy'amagezi, okukola ne zaabu, ne ffeeza, n'ekikomo, ne mu kusala amayinja ag'okussaamu, ne mu kwola emiti, okukola mu buli ngeri ya kukola. Nange laba nteeseewo wamu naye Okoliyaabu omwana wa Akisamaki ow'omu kika kya Ddaani, ne mu mitima gyabwe bonna abalina emitima egy'amagezi ngitaddemu amagezi bakole byonna bye nkulagidde. Eweema ey'okusisinkanirangamo, n'essanduuku ey'obujulirwa, n'entebe ey'okusaasira egiriko, n'ebintu byonna eby'omu weema, n'emmeeza n'ebintu byayo, n'ekikomo ekirungi n'ebintu byakyo byonna, n'ekyoto eky'okwokerangako n'ebintu byakyo byonna, n'ekinaabirwamu n'entobo yaakyo, n'ebyambalo ebikolebwa obulungi, n'ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona, n'ebyambalo eby'abaana be okuweererezanga mu bwakabona, n'amafuta ag'okufukibwangako, n'ekyokwoteza eky'ebyakaloosa ebiwoomerevu ekyawatukuvu, nga byonna bye nkulagidde bwe balikola bwe batyo. Mukama n'agamba Musa nti, era buulira abaana ba Isirayiri nti mazima mukwatanga Ssabbiiti zange, kubanga ke kabonero wakati wange nammwe mu mirembe gyammwe gyonna, mulyoke mumanye nga nze Mukama abatukuza. Kye munaavanga mukwata Ssabbiiti, kubanga lwe lutukuvu gye muli, talemanga kuttibwa, kubanga buli anaalukolerangako emirimu gyonna, omwoyo ogwo gunaazikirizibwanga mu bantu be. Ennaku 6 emirimu gikolebwenga, naye ku lunaku olw'omusanvu wabangawo Ssabbiiti olw'okuwumula okutukuvu eri Mukama. Buli anaakoleranga emirimu gyonna ku Ssabbiiti talemanga kuttibwa. Abaana ba Isirayiri kye banaavanga bakwata Ssabbiiti, okwekuumanga Ssabbiiti mu mirembe gyabwe gyonna, okuba endagaano eteriggwaawo. Ke kabonero wakati wange n'abaana ba Isirayiri ennaku zonna, kubanga mu nnaku 6 Mukama yakola eggulu n'ensi,
ne ku lunaku olw'omusanvu n'awummula n'aweera. Bwe yamala okwogera naye ku lusozi Sinaayi, n'awa Musa ebipande bibiri eby'obujulirwa, ebipande eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda. Okuva essula 32. Awo abantu bwe baalaba nga Musa aludde okukka okuva ku lusozi, ne bakuŋŋaana eri Alooni, ne bamugamba nti, golokoka otukolere bakatonda abanaatukulemberanga, kubanga Musa oyo ye yatuggya mu nsi ey'e Misiri, tetumanyi kyabadde. Alooni n'agamba nti, mumenye ku mpeta eza zaabu eziri mu matu g'abakazi bammwe n'ag'abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala, muzindeetere. Abantu bonna ne bamenya ku mpeta eza zaabu ezaali mu matu gaabwe, ne bazireetera Alooni. N'agitoola mu ngalo zaabwe, n'agiwumba n'ekyuma ekisala, n'agifuula ennyana esaanuuse. Ne boogera nti, bano be bakatonda bo, ggwe Isirayiri, abaakuggya mu nsi y'e Misiri. Alooni bwe yalaba, n'azimba ekyoto mu maaso gaayo. Alooni n'alangirira n'ayogera nti, enkya wanaabeera embaga eri Mukama. Ne bagolokoka enkya mu makya, ne bawaayo ebiweebwayo eby'okwokya, ne baleeta ebiweebwayo olw'emirembe, abantu ne batuula okulya n'okunywa, ne bagolokoka okuzannya. Mukama n'agamba Musa nti, genda oserengete, kubanga abantu bo be wajja mu nsi y'e Misiri beeyonoonyesezza. Bakyamye mangu ne bava mu kkubo lye nabalagira, beekoledde ennyana ensaanuuse, ne bagisinza, ne bagiwa ssaddaaka, ne boogera nti bano be bakatonda bo, ggwe Isirayiri, abaakuggya mu nsi ey'e Misiri. Mukama n'agamba Musa nti, abantu bano era laba be bantu abalina ensingo enkakanyavu. Kale kaakano ndeka obusungu bwange bwake ennyo ku bo, era mbazikirize, era ndikufuula ggwe eggwanga eddene. Musa ne yeegayirira Mukama Katonda we, n'ayogera nti, Mukama, kiki ekyasizza ennyo obusungu bwo ku bantu bo be wajja mu nsi y'e Misiri n'amaanyi amangi n'omukono gw'obuyinza? Lwaki okwogeza Abamisiri nti yabajjiramu obubi okubattira ku nsozi n'okubazikiriza okuva mu maaso g'ensi? Oleke obusungu bwo obukambwe, ojjulukuke, oleke obubi obwo eri abantu bo. Ojjukire Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri abaweereza bo be weelayirira wekka, n'obagamba nti, ndyongera ezzadde lyammwe ng'emunyeenye ez'omu ggulu, n'ensi eyo yonna gye njogeddeko ndigiwa ezzadde lyammwe, nabo baligisikira emirembe gyonna. Mukama n'ajjolokoka n'aleka obubi bw'abadde ayogedde okubakola abantu be. Musa n'akyuka n'aserengeta okuva ku lusozi ng'alina ebipande bibiri eby'obujulirwa mu ngalo ze, ebipande ebyawandiikibwako ku njuyi zaabyo zombi, byawandiikibwako eruuyi n'eruuyi, n'ebipande byali mulimu gwa Katonda, n'okuwandiika kwali kuwandiika kwa Katonda okwayolebwa ku bipande. Yoswa bwe yawulira eddoboozi ly'abantu nga boogera waggulu, n'agamba Musa nti, waliwo eddoboozi ery'okulwana mu lusiisira. N'ayogera nti, eryo si ddoboozi ly'abo aboogera waggulu olw'okuwangula, so si ddoboozi ly'abo abakaaba olw'okugobebwa, naye eddoboozi ly'abo abayimba lyempulira. Awo olwatuuka bwe yasembera olusiisira, n'alyoka alaba ennyana n'abazina. Obusungu bwa Musa ne bwaka nnyo, n'akasuka ebipande mu ngalo ze n'abimenyera wansi w'olusozi. N'atwala ennyana gye baali bakoze, n'agyokya n'omuliro, n'agisekulasekula, n'agimansira ku mazzi, n'aganywesaako abaana ba Isirayiri. Musa n'agamba Alooni nti, abantu bano baakukola ki, ggwe n'okuleeta n'obaleetako okwonoona okunene? Alooni n'ayogera nti, obusungu bwa mukama wange bulemu okubuubuuka ennyo,
gw'omanyi abantu bano nga bagoberera ddala obubi, kubanga baŋŋamba nti tukolere ba Katonda abanaatukulemberanga. Kubanga Musa oyo ye yatujja mu nsi y'e Misiri, tetumanyi kyabadde. Ne mbagamba nti buli alina zaabu yonna yonna bagimenyeko awo ne bagimpa, ne ngiteeka mu muliro, n'ennyana eno n'evaamu. Awo Musa bwe yalaba ng'abantu bajeemye, kubanga Alooni yabajeemya okusekererwa abalabe baabwe, Musa n'alyoka ayimirira mu wankaaki w'olusiisira n'ayogera nti, buli muntu ali ku lwa Mukama ajje gye ndi. Abaana bonna aba Leevi ne bakuŋŋaana gy'ali. N'abagamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama, Katonda wa Isirayiri, nti muteeke buli muntu ekitala kye ku kisambi kye. Muddiŋŋane mu miryango gyonna mu lusiisira lwonna. Mutte buli muntu muganda we, na buli muntu munne, na buli muntu muliraanwa we. Abaana ba Leevi ne bakola ng'ekigambo kya Musa, ne bafa ku bantu ku lunaku luli abasajja nga 3,000. Musa n'ayogera nti, mwetukuze leero eri Mukama, newankubadde okulwana buli muntu n'omwana we, era ne muganda we, alyoke abawe leero omukisa. Awo olwatuuka enkya, Musa n'agamba abantu nti, mwayonoonye ekyonoono ekinene. Ne kaakano n'alinnya eri Mukama, mpozzi n'akola ekinaatangirira olw'ekyonoono kyammwe. Musa n'addayo eri Mukama n'ayogera nti, woo, abantu abo bayonoonye ekyonoono ekinene, ne beekolera ba Katonda aba zaabu. Naye kaakano bw'onoosonyiwa ekyonoono kyabwe, naye bw'otoobasonyiwe onsangule nze, nkwegayiridde mu kitabo kyo kye wawandiika. Mukama n'agamba Musa nti, buli eyannyonoonye nze, oyo gwe nnaasangula mu kitabo kyange. Ne kaakano genda otwale abantu mu kifo kye nakugambako. Laba, malayika wange anaakukulemberanga, era naye ku lunaku luli lwendiwalana, ndibawalanako ekibi kyabwe. Mukama n'abonyaabonya abantu, kubanga baakola ennyana Alooni gye yakola. Okuva essuula 33. Mukama n'agamba Musa nti, mugende mulinnye okuva wano, gwe n'abantu be wajja mu nsi y'e Misiri. Muyingire mu nsi gye nalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nga njogera nti ndigiwa ezzadde lyo. Era ndituma malayika mu maaso go, era ndigobamu Omukanani, Omwamoli, n'Omukiiti, n'Omuperizi, Omukiivi, n'Omuyebuusi, mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kubanga nze siririnnya wakati mu mmwe, kubanga oli ggwanga eririna ensingo enkakanyavu. Nneme okukuzikiriza mu kkubo. Abantu bwe baawulira ebigambo ebyo ebibi ne banakuwala, ne wataba muntu ayambala eby'obuyonjo bye. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti, muli ggwanga eririna ensingo enkakanyavu. Mbeera kulinnya wakati mu ggwe newankubadde akaseera akatono, nandikuzikiriza. Kale kaakano yambula eby'obuyonjo byo, ndyoke ntegeere bwe nnaakukola. Abaana ba Isirayiri ne beeyambula eby'obuyonjo byabwe okuva ku lusozi Kolebu n'okweyongerayo. Musa yatwalanga eweema n'agisimba ebweru w'olusiisira, walako n'olusiisira, n'agiyita eweema ey'okusisinkanyirangamu. Era buli eyanoonyanga Mukama n'afulumanga n'agenda mu weema ey'okusisinkanyirangamu, eyali ebweru w'olusiisira. Era Musa bwe yafulumanga n'agendanga mu weema, abantu bonna ne bagolokokanga ne bayimirira, buli muntu mu mulyango gw'eweema ye, n'atunuulira Musa okutuusa bwe yamalanga okuyingira mu weema.
Awo Musa we yayingiranga mu weema, empagi ey'ekire nekka neyimirira ku mulyango gw'eweema. Mukama n'ayogera ne Musa. Abantu bonna ne balaba empagi ey'ekire ng'eyimiridde ku mulyango gw'eweema. Abantu bonna ne bayimuka ne basinza buli muntu mu mulyango gw'eweema ye. Mukama n'ayogera ne Musa nga balabagana mu maaso, ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe. N'addangayo mu lusiisira nate. Naye omuweereza we Yoswa omwana wa Nuni omuvubuka teyavanga mu weema. Musa n'agamba Mukama nti, laba, ondagira nti twala abantu bano, n'otoŋŋanya kumanya gw'onootuma awamu nange. Naye wayogera nti, nkumanya erinnya, era walaba ekisa mu maaso gange. Kale kaakano nkwegayiridde, bwe mbanga nalaba ekisa mu maaso go, ondage amakubo go nkumanye, ndyoke ndabe ekisa mu maaso go. Era lowoozanga eggwanga lino bantu bo. N'ayogera nti, amaaso gange galigenda naawe, nange ndikuwa okuwummula. N'amugamba nti, amaaso go bwe gataagendanga nange, totutwala kuva wano, kubanga kiritegeerebwa kitya nga nze nalaba ekisa mu maaso go, nze n'abantu bo. Si kye kiriva kitegeerebwa kubanga ogenda naffe, n'okwawulwa ne twawulibwa, nze n'abantu bo, mu bantu bonna abali mu maaso g'ensi? Mukama n'agamba Musa nti, era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola, kubanga walaba ekisa mu maaso gange, nange nkumanyi erinnya. N'ayogera nti, nkwegayiridde ondage ekitiibwa kyo. N'ayogera nti, n'ayisa obulungi bwange bwonna mu maaso go, era n'atendera erinnya lya Mukama mu maaso go, era n'amukwatirwanga ekisa gwe n'akwatirwanga ekisa, era n'amusaasiranga gwe n'asaasiranga. N'ayogera nti, toyinza kundaba maaso, kubanga omuntu talindabako n'aba omulamu. Mukama n'ayogera nti, laba, waliwo ekifo ekiri okumpi nange, naawe onooyimirira ku jjinja, awo olunaatuuka ekitiibwa kyange bwe kinaabanga kiyita, n'akuteeka mu lwatika lw'omu jjinja, ne nkubikako n'omukono gwange okutuusa bwe naabanga mpiseewo. Ne nzijako omukono gwange, naawe n'olaba amabega gange, naye amaaso gange tegaalabike. Okuva essuula 34. Mukama n'agamba Musa nti, weebajjire ebipande bibiri eby'amayinja ebifaanana ng'ebyoluberyeberye. Nange ndiwandiika ku bipande ebigambo ebyali ku bipande ebyoluberyeberye bye wamenya. Era enkya obe nga weeteeseteese, olinnye enkya ku lusozi Sinaayi. Weeragire okwo gye ndi mu ntiiko y'olusozi, so tewaabe muntu alinnya naawe, so n'omuntu yenna aleme okulabikira ku lusozi lwonna lwonna, newankubadde endiga newankubadde ente bireme okuliira mu maaso g'olusozi olwo. N'abajja ebipande bibiri bifaanana ng'ebyolubereberye. Musa n'agolokoka enkya mu makya n'alinnya ku lusozi Sinaayi, Mukama nga bwe yamulagidde, n'atwala mu ngalo ze ebipande bibiri eby'amayinja. Mukama n'akkira mu kire n'ayimirira eyo wamu naye, n'atendera erinnya lya Mukama. Mukama n'ayita mu maaso ge n'atendera nti, Mukama, Mukama, Katonda ajjudde okusaasira era ow'ekisa, alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima amangi. Ajjukira okusaasira eri abantu 10,000, asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi, era atali muggyako omusango n'akatono oyo aligubaako. Awalana obutali butuukirivu bwa bakitaabwe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana baabwe, ku mirembe gy'abannakasatwe n'egy'abannakana. Musa n'ayanguwa
n'avunnamya omutwe n'asinza. N'ayogera nti, bwe mba kaakano nga n'alaba ekisa mu maaso go, Ayi Mukama, Mukama atambulenga wakati mu ffe. Nkwegayiridde kubanga ly'eggwanga eririna ensingo enkakanyavu, era otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe n'okuwoona kwaffe, era otutwale okuba obusika bwo. N'ayogera nti, laba, ndagaana endagaano mu maaso g'abantu bo bonna, n'akolanga ebyamagero ebitakolebwanga mu nsi zonna, newankubadde mu ggwanga lyonna lyonna. N'abantu bonna b'olimu banaalabanga omulimu gwa Mukama, kubanga kye ndikukoza kya ntiisa. Lowooza kino kye nkulagira leero. Laba, ngoba mu maaso go Omwamoli, n'Omukanani, n'Omukiiti, n'Omuperezi, n'Omukiivi, n'Omuyebbuusi. Weekuume wekka, tolagaananga ndagaano nabo abali mu nsi gy'ogenda, ereme okuba ng'ekyambika wakati mu ggwe. Naye mulimenyaamenya ebyoto byabwe, era mulyasayasa empagi zaabwe, era mulitemaatema baseera baabwe, kubanga toosinzenga Katonda mulala yenna, kubanga Mukama erinnya lye wa buggya, ye Katonda ow'obuggya. Tolagaananga ndagaano nabo abali mu nsi, baleme okwenda nga bagoberera bakatonda baabwe ne bawa ssaddaaka bakatonda baabwe, ne wabaawo akuyita n'olya ku ssaddaaka ye, n'otwalira abaana bo abasajja ku bawala baabwe, abawala baabwe ne bayenda nga bagoberera bakatonda baabwe, ne babayenza abaana bo nga bagoberera bakatonda baabwe. Teweekoleranga bakatonda abasaanuuse. Oneekuumanga embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa. Ennaku 7 onoolyanga emigaati egitazimbulukuswa nga bwe nakulagira mu kiseera ekyalagirwa mu mwezi Abibu, kubanga mu mwezi Abibu mwe waviira mu Misiri. Buli ekinaggulanga enda kyange. N'ensolo zo zonna ennume, ebyoluberyeberi eby'ente n'eby'endiga. N'omwana omuberyeberi ogw'endogoyi onoomununulanga n'omwana gw'endiga. Era bw'onoobanga toyagala kumununula, onoomenyanga obulago bwayo. Onoonunulanga ababeryeberi bonna mu baana bo. So tewaabenga eyeeraga erinze nga taleese kintu. Ennaku 6 onookolerangamu emirimu, naye ku lunaku olw'omusanvu onoowummulanga. Mu nnaku ze balimirangamu ne mu nnaku ze bakungulirangamu onoowummulanga. Era oneekuumanga embaga eya Ssabbiiti, y'ey'omwaka muberyeberi ogw'eŋŋaano, n'embaga ey'okutereka omwaka nga guweddeko. Emirundi 3 buli mwaka abasajja bo bonna baneeraganga mu maaso ga Mukama Katonda, Katonda wa Isirayiri. Kubanga ndigobamu amawanga mu maaso go, n'engaziya ensalo zo, so tewaabenga muntu aliyegomba ensi eyo. Bw'onoogendanga okulabika mu maaso ga Mukama Katonda wo emirundi 3 buli mwaka, towangayo musaayi gwa ssaddaaka yange wamu n'omugaati oguzimbulukuswa. Newankubadde ssaddaaka ey'embaga ey'okuyitako tesigalangako okutuusa enkya. Ebyoluberyeberi eby'ensi yo ebisooka onoobireetanga mu nnyumba ya Mukama Katonda wo. Tofumbiranga omwana gw'embuzi mu mata ga nnyina waayo. Mukama n'agamba Musa nti, gwe wandiika ebigambo ebyo, kubanga ebigambo ebyo nga bwe biri bye ndagaanye bwe ntyo endagaano naawe ne Isirayiri. N'amala eyo wamu ne Mukama ennaku 40 emisana n'ekiro, nga talya mmere so nga tanywa mazzi. N'awandiika ku bipande ebigambo eby'endagaano, amateeka 10. Awo olwatuuka Musa bwe yakka okuva ku lusozi Sinaayi, ebipande 2 eby'obujulirwa nga biri mu ngalo za Musa. Bwe yakka okuva ku lusozi, Musa n'atamanya ng'omubiri ogw'amaaso ge gumasaamasa olw'okwogera naye. Alooni n'abaana bonna aba Isirayiri bwe baalaba Musa, laba, omubiri gw'amaaso ge ne gumasaamasa, ne batya okumusemberera. Musa n'abayita, Alooni n'abakulu bonna
ab'ekibiina ne badda gy'ali. Musa n'ayogera nabo. Oluvannyuma abaana bonna aba Isirayiri ne basembera, n'abalagira byonna Mukama byayogeredde naye ku lusozi Sinaayi. Musa bwe yamala okwogera nabo, n'ateeka ekyokubikka ku maaso ge. Naye Musa bwe yayingiranga mu maaso ga Mukama okwogera naye, n'aggyako ekyokubikka okutuusa lwe yafulumanga. N'afulumanga n'ayogera n'abaana ba Isirayiri bwe yalagirwanga. Abaana ba Isirayiri ne balaba amaaso ga Musa, omubiri gw'amaaso ge nga gumasaamasa. Musa n'azzanga ekyokubikka ku maaso ge okutuusa lwe yayingiranga okwogera naye. Abaana ba Isirayiri ne balaba amaaso ga Musa, omubiri gw'amaaso ge nga gumasaamasa. Musa n'azzanga ekyokubikka ku maaso ge okutuusa lwe yayingiranga okwogera naye. Okuva essuula eya 35. Musa n'akuŋŋaanya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri, n'abagamba nti, bino bye bigambo Mukama by'alagidde, mmwe okubikola. Ennaku 6 emirimu gikolerwengamu, naye ku lunaku olw'omusanvu wabenga olunaku lutukuvu gye muli, Ssabbiiti ey'okuwummula okutukuvu eri Mukama. Buli anaakolerangako omulimu gwonna anattibwanga. Temukumanga muliro gwonna mu nnyumba zammwe zonna ku lunaku olwa Ssabbiiti. Musa n'abuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti kino kye kigambo Mukama ky'alagidde, ng'ayogera nti, mujje ku bannammwe ekiweebwayo eri Mukama. Buli alina omutima ogukkiriza akireete, kye kiweebwayo ekya Mukama, zaabu ne ffeeza n'ekikomo ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta n'ebyoya by'embuzi, n'amaliba g'endiga amannyike amamyufu, n'amaliba g'eŋŋonge n'omuti gwa sita, n'amafuta g'ettabaaza n'ebyakaloosa eby'amafuta ag'okufukako, n'ebyakaloosa eby'okunyookeza, n'amayinja aga onuku, n'amayinja ag'okutona okubeera ku kkanzu ne ku ky'omu kifuba. Era buli muntu mu mmwe alina omutima ogw'amagezi ajja akole byonna Mukama by'alagidde. Ennyumba, eweema yaayo n'ekyokugibikkako, ebikwaso byayo, n'embaawo zaayo, n'emiti gyayo, n'empagi zaayo, n'ebinnya byayo, essanduuku n'emisituliro gyayo, entebe ey'okusaasira n'eggigi eryawulamu, emmeeza n'emisituliro gyayo, n'ebintu byayo byonna, n'emigaati egy'okulaga, era n'ekikondo eky'ettabaaza, n'ebintu byakyo, n'ettabaaza zaakyo, n'amafuta ag'ettabaaza, n'ekyoto eky'okwoterezangako, n'emisituliro gyakyo, n'amafuta ag'okufukako, n'obubaane obuwoomerevu, n'akatimba ak'oluggi olw'omu mulyango ogw'eweema, ekyoto eky'okwokerangako ekiweebwayo, era n'ekitindiiro kyakyo eky'ekikomo, emisituliro gyakyo n'ebintu byakyo byonna, ekinaabirwamu n'entobo yaakyo, ebitimbibwa eby'oluggya, empagi zaalwo, n'ebinnya byazo, n'akatimba ak'oluggi olw'oluggya, enninga ez'eweema n'enninga ez'oluggya, n'emiguwa gyabyo, n'ebyambalo ebikolebwa obulungi eby'okuweererezangamu mu watukuvu, ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona, n'ebyambalo eby'abaana be eby'okuweererezangamu mu bwakabona. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bava mu maaso ga Musa, ne bajja buli muntu omutima gwe bwe gwakubiriza, era na buli muntu omwoyo gwe bwe gwakkirizisa. Ne baleeta ekiweebwayo ekya Mukama olw'omulimu ogw'eweema ey'okusisinkanirangamo, n'olw'okuweereza kwayo kwonna, n'olw'ebyambalo ebitukuvu. Ne bajja abasajja era n'abakazi bonna abalina emitima egikkiriza. Ne baleeta amapeesa, n'empeta ez'omu matu, n'eziriko obubonero, n'amagemo, amakula gonna aga zaabu, buli muntu eyawa ekiweebwayo ekya zaabu eri Mukama. Na buli muntu eyalabika ng'alina kaniki, n'olugoye olw'effulungu,
n'olumyufu n'ebbafuta ennungi n'ebyoya by'embuzi n'amaliba g'endiga amanyike amamyufu n'amaliba g'eŋŋonge n'abireeta. Buli muntu eyawaayo ekiweebwayo ekya ffeeza n'ekikomo yaleeta ekiweebwayo ekya Mukama. Na buli muntu eyalabika ng'alina omuti ogwa sita olw'omulimu gwonna gwonna ogw'okuweereza n'aleeta. N'abakazi bonna abaalina emitima egy'amagezi ne balanga n'engalo zaabwe ne baleeta bye baalanga, kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu n'ebbafuta ennungi. N'abakazi bonna emitima gyabwe bye gyakubiriza mu magezi ne balanga ebyoya by'embuzi. N'abakulu ne baleeta amayinja aga onuku n'ag'okutona okubeera ku kkanzu ne ku ky'omu kifuba, n'ebyakaloosa n'amafuta olw'ettabaaza n'olw'amafuta ag'okufukako n'olw'obubaani obuwoomerevu. Abaana ba Isirayiri baaleeta ekiweebwayo eky'emyoyo eky'eddembe eri Mukama. Buli musajja n'omukazi emitima gyabwe be gyakkirizisa okuleetera omulimu gwonna Mukama gwe yalagira okukola mu mukono gwa Musa. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri nti, laba, Mukama ayise erinnya Bezaleeri, omwana wa Wuli, omwana wa Kuuli ow'ekika kya Yuda, era amujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi, mu kutegeera ne mu kumanya, ne mu buli ngeri y'okukola, n'okuyiiya emirimu egy'amagezi, n'okukola omulimu gwa zaabu, n'ogwa ffeeza, n'ogw'ekikomo, n'ogw'okusala amayinja ag'okutona, n'ogw'okwola emiti, okukola buli ngeri y'emirimu egy'amagezi. Era ateese mu mutima gwe okuyigiriza, ye era ne Okoliyaabu omwana wa Akisamaki ow'ekika kya Ddaani, abo abajjuzizza emitima gyabwe amagezi okukola buli ngeri y'emirimu egy'omusazi w'amayinja, egy'omukozi ow'amagezi, n'egy'omudaliza, egya kaniki, n'egy'olugoye olw'effulungu, n'egy'olumyufu, n'egya bbafuta ennungi, n'egy'omulusi, egya bonna abakola emirimu gyonna gyonna, n'abo abayiiya emirimu egy'amagezi. Okuva essuula eya 36. Ne Bezaleeri ne Okoliyaabu banaakolanga emirimu, na buli muntu alina omutima ogw'amagezi Mukama gw'ateesemu amagezi n'okutegeera, amanye okukola omulimu gwonna ogw'okuweereza okw'omu watukuvu nga byonna Mukama bye yalagira. Musa n'ayita Bezaleeri ne Okoliyaabu na buli muntu eyalina omutima ogw'amagezi Mukama gwe yateekamu amagezi mu mutima gwe, buli muntu omutima gwe gwe gwakubiriza okujja ku mulimu okugukola. Musa n'abawa ekiweebwayo kyonna abaana ba Isirayiri kye baaleeta olw'emirimu egy'okuweereza okw'omu watukuvu okugikola. Era ne bamuleeteranga ebiweebwayo n'emyoyo egy'eddembe buli nkya. N'abamagezi bonna abaakola emirimu gyonna egy'omu watukuvu ne bava buli muntu ku mulimu gwe baali bakola. Ne bagamba Musa nti, abantu baleeta bingi ebisukkiridde ennyo okumala okukola emirimu Mukama gye yalagira okukola. Musa n'alagira ne balangirira mu lusiisira lwonna nti omusajja era n'omukazi alekeraawo okukola nate omulimu gwonna gw'ekiweebwayo eky'abatukuvu. Abantu ne baziyizibwa okuleeta, kubanga ebintu bye baali nabyo byamala emirimu gyonna okugikola era byasuukirirawo. Na buli muntu eyalina omutima ogw'amagezi eyakola omulimu ogwo n'akola eweema n'emitanda 10 egya bbafuta ennungi erangiddwa, ne kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu, ne bakkerubi, omulimu ogw'omukozi ow'amagezi bwe yagukola. Obuwanvu bwa buli mutanda bwali emikono 28, n'obugazi bwa buli mutanda emikono 4. Emitanda gyonna gyali gya kigero kimu. N'agatta emitanda 5 gyokka na gyokka, era n'emitanda 5 emirala n'agigatta gyokka na gyokka. N'akola eŋŋango eza kaniki ku lukugiro lw'omutanda ogumu okuva ku nsonda ey'emigatte, era bw'atyo
n'akola ku lukugiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte egyokubiri, n'eŋŋango 50 ku lukugiro lw'omutanda ogw'omu migatte egyokubiri. Eŋŋango zaalabagana zokka na zokka, era n'akola ebikwaso ebya zaabu 50, n'agatta emitanda gyokka na gyokka n'ebikwaso. Eweema n'ebeera emu, era n'akola emitanda egy'ebyoya by'embuzi okubeera eweema ku weema. Yakola emitanda 11. Obuwanvu bwa buli mutanda bwali emikono 30, n'obugazi bwa buli mutanda emikono 4. Emitanda 11 gyali gya kigero kimu. N'agatta emitanda 5 gyokka n'emitanda 6 gyokka. N'akola eŋŋango 50 ku lukugiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte, n'eŋŋango 50 n'azikola ku lukugiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte egyokubiri. Era n'akola ebikwaso 50 eby'ebikomo okugatta eweema ebeereemu. Era n'agikolera eweema eky'okugibikkako eky'amaliba g'endiga amannyike amamyufu, ne kungulu eky'okugibikkako eky'amaliba g'eŋŋonge. Era n'akola embaawo ez'omuti gwa sita okuyimirira. Emikono 10 bwe bwali obuwanvu bw'olubaawo, n'omukono n'ekitundu obugazi bwa buli lubaawo. Ku buli lubaawo kwaliko ennimi 2 ezaagattibwa zokka na zokka. Bw'atyo bwe yakola ku mbaawo zonna ez'eweema. N'akola embaawo ez'eweema, embaawo 20 ez'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo mu bukiika obwa ddyo. Era n'akola ebinnya bya ffeeza 40 wansi w'embaawo 20, ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu eby'ennimi zaalwo 2, n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala eby'ennimi zaalwo 2. Era ez'oluuyi olwokubiri olw'eweema, ku luuyi olw'obukiika obwa kkono n'akola embaawo 20, n'ebinnya byazo ebya ffeeza 40, ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala. Era ez'oluuyi olw'eweema olw'emabega mu bugwanjuba n'akola embaawo 6. Era n'akola embaawo 2 ez'ensonda ez'eweema ku luuyi olw'emabega. Zaali 2 wansi, era bwe zityo bwe zaali ennamba waggulu waazo okutuuka ku mpeta emu. Bw'atyo bwe yazikola zombi mu nsonda zombi. Zaali embaawo 8 n'ebinnya byazo ebya ffeeza ebinnya 16, ebinnya 2 wansi wa buli lubaawo. Era n'akola emiti egy'omuti gwa sita 5 egy'embaawo ez'oluuyi olumu olw'eweema, n'emiti 5 egy'embaawo ez'oluuyi olulala olw'eweema, n'emiti 5 egy'embaawo ez'eweema ez'oluuyi olw'emabega olw'ebugwanjuba. N'omuti ogwa wakati n'aguyisa wakati mu mbaawo eruuyi n'eruuyi, n'embaawo n'azibikkako zaabu. N'akola empeta zaazo eza zaabu omw'okuteekera emiti, n'emiti n'agibikkako zaabu. N'akola eggigi erya kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu, ne bafuta ennungi erangiddwa, ne bakkerubi omulimu ogw'omukozi ow'amagezi bwe yalikola. N'alikolera empagi 4 ez'omuti ogwa sita, n'azibikkako zaabu, n'ebikwaso byazo byali bya zaabu. N'azifumbira ebinnya 4 ebya ffeeza. N'alukolera akatimba oluggi olw'eweema aka kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu, ne bafuta ennungi erangiddwa, omulimu gw'omudaliza, n'empagi zaako 5 n'ebikwaso byazo, n'emitwe gyazo n'emiziziko gyazo n'abibikkako zaabu, n'ebinnya byazo 5 byali bya bikomo. Okuva essuula 37. Bezaleeri n'akola essanduuko ey'omuti gwa sita. Obuwanvu bwayo bwali emikono 2 n'ekitundu, n'obugazi bwayo omukono gumu n'ekitundu, n'obugulumivu bwayo omukono gumu n'ekitundu. N'agibikkako zaabu ennungi
munda ne kungulu. N'agikolera engule eya zaabu okwetooloola. N'agifumbira empeta 4 eza zaabu. Mu magulu gaayo 4 empeta 2 ku lubiriizi lwayo olumu, n'empeta 2 ku lubiriizi lwayo olwokubiri. N'akola emisituliro egy'omuti gwa sita, n'agibikkako zaabu. N'ayingiza emisituliro mu mpeta ku mbiriizi ez'essanduuko okusitula essanduuko. N'akola entebe ey'okusaasira eya zaabu ennungi. Obuwanvu bwayo emikono 2 n'ekitundu, n'obugazi bwayo omukono gumu n'ekitundu. N'akola bakerubi 2 aba zaabu. Yabakola n'eyaweesebwa ku nsonda 2 ez'entebe ey'okusaasira, kerubi omu ku nsonda eyo ne kerubi omu ku nsonda eyo. Yakola bakerubi mu kitundu eky'entebe ey'okusaasira ku nsonda zaayo 2. Ne bakerubi baagoola ebiwawaatiro byabwe waggulu nga bayanjazza ku ntebe ey'okusaasira ebiwawaatiro byabwe, nga balabagana amaaso gaabwe. Amaaso g'abakerubi baatunuulira entebe ey'okusaasira. N'akola emmeeza ey'omuti gwa sita. Obuwanvu bwayo emikono 2, n'obugazi bwayo omukono gumu, n'obugulumivu bwayo omukono gumu n'ekitundu. N'agibikkako zaabu ennungi. N'agikolako engule eya zaabu okwetooloola. N'agikolako olukugiro lw'oluta okwetooloola, n'alukolera olukugiro lwayo engule eya zaabu okwetooloola. N'agifumbira empeta 4 eza zaabu, n'ateeka empeta ku nsonda 4 eziri ku magulu gaayo 4. Kumpi n'olukugiro we zaali empeta, ebifo eby'emisituliro gisitulenga emmeeza. N'akola emisituliro egy'omuti ogwa sita, n'agibikkako zaabu okusitulanga emmeeza. N'akola ebintu ebyabeeranga ku mmeeza, essowaani zaayo, n'ebijiiko byayo, n'ebibya byayo, n'ensuwa zaayo, okufuka nabyo, ne zaabu ennungi. N'akola ekikondo ekya zaabu ennungi. Yakola ekikondo n'eyaweesebwa entobo yaakyo, n'omukonda gwakyo, ebikompe byakyo, n'emitwe gyakyo, n'ebimuli byakyo byali bya zaabu emu nakyo. Era amatabi 6 gaava ku mbiriizi zaakyo. Amatabi 3 ag'ekikondo gaava ku lubiriizi lwakyo olumu, n'amatabi 3 ag'ekikondo gaava ku lubiriizi lwakyo olwokubiri. Ebikompe 3 ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa mu ttabi limu. Omutwe n'ekimuli n'ebikompe 3 ebifaanana nga ebimuli bya kaluwa mu ttabi eryokubiri. Omutwe n'ekimuli bwe kityo mu matabi 6 agaava ku kikondo. Ne mu kikondo mwalimu ebikompe 4 ebifaanana ng'ebimuli bya kaluwa. Emitwe gyabyo n'ebimuli byabyo n'omutwe gwali wansi w'amatabi 2 aga zaabu emu nagwo, n'omutwe wansi w'amatabi 2 aga zaabu emu nagwo. Mu matabi 6 agakivaako, emitwe gyabyo n'amatabi gaabyo byali bya zaabu emu nakyo. Kyonna kyali mulimu muweese ogumu ogwa zaabu ennungi. N'akola ebyetabaza byakyo 7, n'emakansi waakyo, n'essowaani zaakyo ez'ebisiriiza, ne zaabu ennungi. Yakikola n'ettalanta ya zaabu ennungi n'ebintu byakyo byonna. N'akola ekyoto eky'okwoterezangako obubaani eky'omuti gwa sita. Obuwanvu bwakyo bwali mukono, n'obugazi bwakyo mukono okwenkanankana enjuuyi zonna, n'obugulumivu bwakyo bwali emikono 2. Amayembe gaakyo gaali ga muti gumu nakyo. N'akibikkako zaabu ennungi waggulu waakyo n'enjuuyi zaakyo okwetooloola. N'amayembe gaakyo n'akikolako engule eya zaabu okwetooloola. N'akikolako empeta 2 eza zaabu wansi w'engule yaakyo, mu mbiriizi zaakyo zombi, ku njuuyi zaakyo zombi, okuba ebifo by'emisituliro okukisitulirangako. N'akola emisituliro n'omuti gwa sita, n'agibikkako zaabu. N'akola amafuta amatukuvu ag'okufukangako n'obubaani obulongoofu obw'ebyakaloosa ebiwoomerevu, ng'amagezi ag'omukozi w'omugavu bwe gali.
Okuva essula 38. N'akola ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo eky'omuti gwa seta. Obuwanvu bwakyo bwali emikono 5, n'obugazi bwakyo emikono 5 okwenkanankana enjuuyi zonna, n'obugulumivu bwakyo emikono 3. N'akola amayembe gaakyo ku nsonda zaakyo 4. Amayembe gaakyo gaali ga mulimu gumu nakyo. N'akibikkako ekikomo. N'akola ebintu byonna eby'ekyoto, entamu, n'ebijiiko, n'ebibya, n'ebyokukwasa ennyama, n'emmumbiro. Ebintu byakyo byonna yabikola n'ebikomo. N'akikolera ekyoto ekitindiro eky'ekikomo ekirukibwa wansi w'omuziziko okukyetooloola wansi. N'akituusa wakati mu bugulumivu bw'ekyoto. N'afumbira empeta 4 ensonda 4 ez'ekitindiro eky'ekikomo okuba ebifo eby'emisituliro. N'akola emisituliro egy'omuti gwa seta n'agibikkako ebikomo. N'ayingiza emisituliro mu mpeta ez'oku mbiriizi z'ekyoto okukisitulirangako. Yakikola n'embaawo nga kirina ebbanga munda. N'akola ekyokunaabirangamu eky'ekikomo n'entobo yaakyo ya kikomo n'endabirwamu ez'abakazi abaweereza abaaweerezanga ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanyirangamu. N'akola oluggya. Ebyatimbibwa eby'oluggya eby'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo byali bya bafuta ennungi erangiddwa emikono 10. Empagi zaabyo zaali 20, n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo. Ebikwaso eby'empagi n'emiziziko gyazo byali bya ffeeza, n'eby'oluuyi olw'obukiika obwa kkono emikono 10. Empagi zaabyo 20, n'ebinnya byazo 20 eby'ebikomo. Ebikwaso eby'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza, n'ebyatimbibwa eby'oluuyi olw'ebugwanjuba bya mikono 5, empagi zaabyo 10, n'ebinnya byazo 10. Ebikwaso eby'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza, n'eby'oluuyi olw'ebuvanjuba ku buvanjuba emikono 5. Ebyatimbibwa eby'oku luuyi olumu oluliko omulyango byali bya mikono 15, empagi zaabyo 3, n'ebinnya byazo 3. N'oluuyi olulala bwe lutyo. Eruuyi n'eruuyi ku mulyango gw'omu luggya waliwo ebyatimbibwa eby'emikono 15, empagi zaabyo 3, n'ebinnya byazo 3. Ebyatimbibwa byonna eby'oluggya eby'enjuuyi zonna byali bya bafuta ennungi erangiddwa. N'ebinnya by'empagi byali bya bikomo. Ebikwaso by'empagi n'emiziziko gyazo bya ffeeza, n'emitwe gyazo gyabiikibwako ffeeza, n'empagi zonna ez'oluggya zaateekebwako emiziziko gya ffeeza. N'akatimba ak'oluggi olw'oluggya kaali mulimu gwa mudaliza, kakkaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu, ne bafuta ennungi erangiddwa. N'obuwanvu bwako bwali emikono 2, n'obugulumivu mu bugazi bwako bwali emikono 5 okwenkanankana n'ebyatimbibwa eby'oluggya. N'empagi zaabyo zaali 4, n'ebinnya byazo 4 eby'ebikomo. Ebikwaso byazo bya ffeeza, n'ebyokubiika ku mitwe gyazo n'emiziziko gyazo bya ffeeza, n'enninga zonna ez'eweema n'ez'oluggya okwetooloola byali bya bikomo. Kuno gwe muwendo ogw'ebintu by'eweema, y'eweema ey'obujulirwa nga bwe byabalibwa nga Musa bwe yalagira olw'okuweereza kw'Abaleevi mu mukono gwa Isamaali omwana wa Alooni kabona, ne Bezaleeri omwana wa Wuli omwana wa Kuuli ow'ekika kya Yuda ye yakola byonna Mukama bye yalagira Musa. Era wamu naye waaliwo Okoliyaabu omwana wa Akisamaki ow'ekika kya Ddaani, omusazi w'amayinja era omukozi ow'amagezi era omudaliza wa kaniki, n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi. Zaabu yonna gye baakoze omulimu mu mulimu gwonna ogw'awatukuvu ye zaabu ey'ekiweebwayo yali talanta 29 ne sekeri 730.
nga sekeri ey'owatukuvu bweri. Ne ffeeza ezaabo abaabalibwa ab'ekibiina yali talanta 10, ne sekeri 10,000